Yes, Projan Media gwe mukutu gwokka gwolina okwekuumirako okulaba ng'ofuna amawulire ageesigika ate agaakagwawo. Kino nja siba kibagamba ate sijalekerawo kibajjukiza nti Projan Media ffe mukutu gwokka abatakola lugambo tusukka nitunoonyereza ku kintu nga sinaba kujja wano osobola okubanga nga kibatuusaako butereevu abatanaba kitegeera oba gwe aba kitegeddeko naye nga tofunye information yonna yonna eba ekikwatako. Team Oman, Team South Africa nafunye Team South Africa abasobola okubanga kusala zino bafollowinga Projan Media era nga tebavaako bakomentinga basharinga. South Africa era gye ngenda okwogerako olunaku olwaleero naye nga Team Oman, Team Dubai, Team Saudi Arabia, Team Muscat, Jordan, Mbuya, Kasokoso Kiganda mwebale nnyo okwekumya Projan Media TV mukola omulimu gw'amaanyi nnyo. Era emboozi gye njogerako mboozi ya nnaku kuba ekwata ku buli omu kuba kino si kyakuzannyisa ng'abasinga bwe baze bakizannyisa. Buno bulamu bwa muntu era nga nze bwe nsiba mbagamba wano tusanyuka n'oli abasanyuse oba abafunye ebirungi ne tukaaba n'oyo abayise mu mbeera embi oba abafunye ekibi. Olw'ensonga nti buno obulamu leero ekibi kiyinza okuba ku sayidi y'oli enkya kiri ku sayidi yo, so tulina kubanga buli omu asabira munne ate buli omu alina okubanga ayagaliza munne ebirungi si bibi. Olunaku olw'ejjo oyinza okugamba olw'ejjo oba koosajjo pallaso yasobola okubanga yali yasitulako emabega ogenda e South Africa naye yasobola okubanga afuna obuzibu. Emabegako awo waliwo story saga ezaaliyo e South Africa ze bayita xenophobia ndowooza oyinza okugamba nti omufirika akoba mufirika munne naye nga in real sense xenophobia yali wakati wa amawanga ag'enjawulo. Katugambe omuzungu ng'alwanagana n'abaddugavu katugambe omuzungu ng'agoba omuddugavu mu nsi ye. This time round it's on another African. Omuddugavu akuba omufirika munne oba agobaganya omufirika munne ekitali kirungi ku nsi yaffe ya Africa ng'abazungu bwe bajja batuyisa twandibadde tetukola tetukuliza kintu ekyo. So pallaso oba muyite Pius Mayanja yasobola okubanga abeera victim ku nsonga eno eya xenophobia. Twali tugiwulyako bwolizi eri kuba Nigeria, eri kuba Zimbabwe, eri kuba mu mawanga amalala, wabula pallaso waffe omwana enzalo ya Uganda ava mu Mayanja family yasobola okubanga naye afuuka victim ekitali kirungi kuba kibi nnyo. Obulamu bwe kate bukole ki bugenderemu mu eyo ensonga nga bweri naye wabula ng'Abannayuganda bwe mumanyi nti Abannayuganda tebaagala basaagira ku buli kimu bo tebakireka ne kigenda nga tewali akozeewo ka comedy. Tweets zibadde ku social media zonna nga bonna boogera ku nsonga ze zimu ng'abamu bali positive bagamba pallaso ya fakinze, abalala bagamba abalala bamusaasira ng'era abavuddeyo ne bamusaasira be bayimbi be yayimbako nabo n'abalala bangi n'abalala abatanaba kuvaayo ndooza bagenda vaayo kuba kino kikwata ku buli omu. Naye however story abamu basine bagibelivinga nga eri false nga stunt kuba abayimbi ba Uganda bali fond of kola stunts nyingi. Spice Dana yajjako wiivu bikiwe bityo bintu bingi nti ono bamukubye essasi tujukane gravity omuntu gye bamukuba essasi ekiwundu ne kisigala nga kiskipinga kikyuse ekifo kiwulwa no ku lubuto olala ne kidda ku kifuba bikiwe bityo. So stunts ezo abantu tebasukibelivinga wabula pallaso ekituufu kyo yadde agenze shootinga video ne bamwatakinga ng'emboozi bwe twagibawaddekaawo ng'aginnyonnyola ng'emmotoka eparkinze naye bali aba South Africa kibagezaako okusinziira ku guy omu DJ Kiwuunya yabadde ali ne DJ Kiwuunya naye weeyo ali best mu South Africa oba oyinza omuyita Deno Kiwuunya be babadde naye ne bagezaako okulaba nga baplaninga shootinga video nga bagenda kugula bintu bye bagenda kukozesa mu video yaabe eyo gyabadde agenda shooting e South Africa gye baba attackingide kuba ye emboozi yagamba nti yeewuunyiza abantu nga bamusongamu akute flaga ya Uganda agyesibye ng'abantu bamusongamu n'obusungu obw'amaanyi teyategedde kye babaddeko naye eventually yalabye nga bamwataakinga bamulumba n'agezaako okudduka emmotoka oyo gwe yabadde naye yasimbudde emmotoka n'amulekawo ku bbala ne bamukuba ng'era emboozi muzirabaawo. Baamukubye bubi nnyo era nga baamutema ejjambiya ku mukono machete gye baamutemye ku mukono. Byonna bibaddewo abantu badde babifuula byakuzannya naye nga kirurel pallaso yakubiddwa era nga however saawa zino ayinza okuba ali bulungiko naye kyabadde kibi obulamu bwe babadde busobola okukola ki busobola okubanga bugwerawaawo. Kati yagenze ku social media ye abadde atuwa updates
naye wabula yagenze na reactinga ku bantu abamu abagenze abafudde situation ye ekyokuzanyisa nga bweri enkola y'Abannayuganda nti buli kimu bo bakikola mu comedy tebaagala kumanya fine omuntu aba afunye ekizibu naye however wabawo side y'abantu eba ekifudde ekyokuzanyisa oba bakikola mu katemba waabe ng'era abasinga bakifunamu nga abamu ba social media bakifunamu nnyo era nga Pallaso yagenze ku mukutu gwa Facebook nasobola okubanga awandiika olukunkumu lw'ebbaluwa ng'agezaako okulabula abafudde situation ye ekyokuzanyisa oba ekyokusekera ng'era yawandiise bw'ati mu Luzungu ng'era agezaako okuvunula yadde Oluganda lwange si lulungi nnyo yagambye my fellow Ugandans joking about my situation Bannayuganda bannange abasagira mu mbeera yange gye mpitamu essaawa zino I want to inform you xenophobia is real. Jagala bategeeza nti xenophobia kya ddala gye kiri tebalimba. I am not in court and I don't owe anybody an explanation, but the greatest part of it is I am live. Nti siri mu kooti era nga setagisa kunnyonnyola buli omu oba okunnyonnyola kubaako kyennyonnyola omuntu yenna naye wabula ekikulu mu byonna nti ndi mulamu essaawa zino kyagezaako okubanga agamba ku Facebook naye yongeyo n'agamba This here is not a Nigerian owned car as claimed. Ene moloka gye mulaba mu kifaananyi si moloka ya mu Nigeria oba na Nigeria si ya nanyiniyo nga abantu abasinga bye badde bagamba. This is then the Nochiwunya's Mercedes car being demolished after I fled the scene under mob attacks. Nti emoloka yadde Nochiwunya gye bagezaako okubanga ekola bagikuba oluvannyuma lw'okubanga nze nadduse abantu ababadde bannumba. Same car I was seated before all this happened. Ye moloka gye nabadde ntuddemu nga byonna tebinatuukawo. As you can see, it parked on the wrong side next to the shop we went to buy food at. Emoloka eparkinze maaso g'edduuka lye twali tugenze okugulako ebyokulya. Pallaso yagezaako okubanga annyonnyola embeera eyabaddewo ng'agezaako n'okuwooninga abantu abafudde embeera ekyokuzanyisa. I was attacked because I am in South Africa and I'm not a South African. Nalumbiddwa olw'ensonga nti ndi mu South Africa ate siri mu South Africa. Kyagezaako okunnyonnyola Pallaso. All you passing false news need to stop please. Nti mwenna abatambuza amawulire amakyamu oba gatali matuufu bambi mulekeraawo. Kyebadde agezaako okubanga asaba naye yongeyo n'agamba these people are heartless. Bano abantu tebalina mitima. Can take life for no reason. Basobola okumalawo obulamu bwo nga watali nsonga yonna. This is very bad. Kino kibi nnyo. You will take it lightly, but remember today it's me, tomorrow it's someone else or that person you love so much. Adagezaako okunyonyola timuyinza okitwalanga ekyokuzanyisa oyinza okitwalanga ekiri awo bwekityo naye leero kiyinza okubeera nze nga Pallaso yagezaako okunyonyola leero kiyinza okuba ye naye olulala kiyinza okuba gwe oba omuntu gw'osinga okwagala n'ebintu bilala byasobola okubanga annyonnyola ng'agezaako okukubiriza abantu omulanga nti baleke okufula ino situation ekyokuzanyisa beetaaga bagatta eddoboozi limu xenophobia bagezeeko okulaba nga bakola bamumalawo mu Africa oba mu South Africa. Ne ensonda ezimu enekusifu zigamba nti abamu babadde aba South Africa mu abamukubye babadde bayomba ensonga yamukubiza oba yamulumbizizza mbu babadde bagamba nti twagoba Yvonne Shakashaka mu Uganda Chakachaka eyajja muno yali azze ku performinga ku Lubiri ku 31st naye tebasobola mukkiriza nti ku performinga tujjuke story nagikuwaako kweri awo mu video zaffe ng'era tebasobola mukkiriza ku performinga poliisi nemukwata nemudipotinga kati abamu babadde nga abarivenginga nti Yvonne Chakachaka mwamugoba mu Uganda naawe okola ki mu Uganda olw'ensonga yabadde yeesibye flaga ya Uganda nga bonna basobola okulaba nti Yvonne Chakachaka bamugoba muno ng'era naye babadde banga abarivenginga obulamu bwa Pallaso babadde bugenze so abakifulanga ekyokuzanyisa si kirungi. Ebimboozi yonna n'abeeyongeddeyo ku mboozi ya Pallaso ngenda kuba njikutuusaako wano butereevu Projan Media TV tovaako likinga, sharinga, commentinga kuba eno Projan Media TV ye TV eddako mwena nsiba nkibagamba kino. Kakinina nakandi Farida Oman Maka n'abalala bangi nakakande kikyusa mwebale nnyo okwekumya Projan Media TV mukola omulimu gw'amaanyi nnyo mwabagifudde ekyeri ssaawa zino mwebale nnyo mwebale ddala subscribinga, likinga, commentinga omalo hitting notification bell.